last year nali ne Mugisha Muntu General Mugisha Muntu naye nze nali natuukanga na kyawa government eno kati ojagala sinti njagala naye kati nsobola okubeera considerate nemanya nayo kyeyitamu General Mugisha Muntu yaŋŋamba ekintu ekyankyusa esi mpulira bagenda kuyomba esi nkubuulira mazima nze yagamba kintu ki wali omanyi ki nze nali mmanyi bino ebintu bye bakola ebimu babikola lwa kwagala kwabwe babikola kutunyigiriza ffe ng'Abannayuganda naye yaŋŋamba mu 1985 gavumenti zino ezaali zibasupportinga Abamerika baani bonna walayi babaforcing okuba nga baleeta democracy wano mu Uganda kugamba democracy terina kyekola okujjako creating division nti kugamba abazungu bagenda ne batusigamu kino ekifaananyi nti bagenze batulese twefuge ne batuwa democracy okitegeera era baabakaka nnyo nti Mugisha Muntu ku lwansonga yali majje ebiseera ebyo era he was so pivotal wadde kitaawe yali mu UPC but his vision yali ne young generation eyaba Museveni waabayeekera abaaliko ssaawa eyo and kubanga wena bagamba nti guno omwaka hip hop music agenda situka era twali tunyumye ne Brian awo kugamba yali akoze research we natuna mu account z'aba Jay-Z bana abayimbi abayimba hip hop ng'olaba nti engeri gye bazzeemu kisitula ya njawulo era ne wotunulira mu Uganda gundi ya njawulo naye omwaka ogujja bagenda zikira okiraba nti lwaki bagenda zikira it is simply because ate basobola okuzikira basobola obutazikira banga kugamba beekutte ku bantu nga nze lwaki nti omuntu oyinza ositula ekizimbe ku kyalo nga kya fulo 2 ne wayitawo emyaka 10 nga gwabadde alina ennyumba esinga okuba nga yeesinga ku kyalo ne wajja olina asitula apartment ya fulo 10 okitegeera n'onyigira bwereere nti bano ba influencers abakadde abayimbi bannamawulire baani balina ate okutegeera ekipya ekikola ki either bakibuukire oba bakireke yes ndi kati gwe abadde alina bufulo obubiri either ogenda kugula akataka akalala otandika okutetenkanya oba ogenda kwongera ozimbire ku ekyo kye wagira depending ku musingi gwe wazimba oba kubikwetoolodde naye nga oli yataddewo fulo 10 tolina kyakukola akuliseeko so kati kyembagambye nti bagenda kujja nga baagala otapinga ku masannyalaze ganeeno agali waneeno naye tebajja gasobola ate siga buli omu ate gana amasannyalaze olina okujja nga okimanyi nti noba olina ssente mmeka noba olina talenti ki kijja kuba kikwetaagisa ate okuba n'empisa kubanze ese omuntu akola nange alina okuba nga ali down to earth ese golooza tusobodde tutyo tambula ffenna nze simanyi kuba nti kwegamba turespectinga buli muntu kyakola era turespectinga buli muntu lwoluye okitegeera kati gweoba olowooza nti oli kayimbi oba oli muyimbi nti oli youtuber nti olina kyewateekawo kiki nti kati gwolowooze nti you're there ate generation ejja nyiivumu bakambwe nomuyaya akubira ku seeti kati ngenda kulagayo nekino ekintu esi njagala olowooze kwegamba omwana w'emyaka 15 omuteekamu ekirowoozo nti nesaawa ya miliyoni 10 ye kikyalowooza ajja kujagala alabe butya wasobola okufuna essaawa eyo neno generation enkulu erabanga waste of time generation eno enkulu erabanga kwegamba abo beeraga tukira yagwamu dda n'essuubi essuubi eriri mu generation enkulu kwegamba nezibu kya mitwalo 5 ogula ssaawa ya miliyoni 10 balabira ddala tebisoboka nze nabuzibu ki nze nga nze nze obuulira ire motoka miliyoni oba 10 motoka ye nze wogena nga yabukadde nga ndaba eri wafi sina nsonga yakimpakana oli wangamba engatto ya miliyoni 2 sina nsonga lwaki mpakana simanyi nsonga lwaki mugamba nti yeeraga bino ebintu bali babirowooleza mu makamiliyoni nti kamiliyoni yagenda n'agula outfit nti Bobi Wine yagenda n'agula eryato eryakabenje kati babirabireyo mu banene kati no generation empya esisete tuli muzikolera ku masimu nze esi nkola miliyoni 2 ku simu nga sivudde waka nga kwegamba talina ndabyeko you get ozimbye ekintu kyo nsonga nzimbye ekintu kyange kati ogenda veri tolina kyonyongerako ate n'ekirala kye batannategeera tetwagala buwabuzi okitegeera tewagababula kala dompabule okukyotamanyi
By the way. Kucho wasoma? Kati kankulage. Okimanyi nti we nali ntandika bino ebintu byange nti family mikwano gyange bonna bandi discouraging. Naga tebijja kukola. Tebijja kukola. Ne kati saawa zino atebe. Osegera Bajja kubuza kati balaba nti ate bikolera ddala. Bikolera ddala. Ate balaba nti abantu kwegamba ba transformings. Kati nabo batandise kwegamba okukola ki okukirabamu value. Kikyentegeeza nti mu generation yene enkulu ekifute tubaagalamu nnyo obuwabuzi. By the way waliwo omwami bamuyita Mulindwa simanyi oba omumanyi. Ali ku TikTok okwo. Waliwo video gye nakola. Waliwo video gye nakola ne postinga video yo. Olaba omwami oyo. You reposted? Nalaba video ye nensanyusa nnyo. Kwegamba nenjongerezaako lwaki. Omwami oyo Katonda kwegamba like yamuwa okumanya n'okutegeera. Era mu older generation abantu bayinza Mulindwa yani. Atera okwogera ku bintu. Waliwo video gye yakola nga agidedicatingidde Eddie we ne chairman Nyanzi. N'abagamba nti ffenna tulina bato baffe oba ffenna tulina bakulu baffe. Naye mu family Katonda alondamu omuntu ogwo gwagamba gwasitudde. Kati era otunulira family y'abasentamu mulimu church yenu mulimu Kyagulanyi. Okitegeera if you're not that kachobala kamiki wine kansanyusa nnyo lwaki tekalina fitina. Okitegeera ate ko ka respecting amazima nga we gakola ki nga we gali. Neze kina kizuula. N'ekitali eyo kale mu family zaabo ne mu family z'abantu. Abantu abamu waliwo ekintu ekyabalimu okutegeera. Ntwe tuyinza okuba mu family y'emu. Tuyinza okuba tutambula kyekimu n'ekyenkwa tosobola kikola. Kati kyeki. Kyenkola you can't. Oyo mwami Mulindwa. Like mutwalira mutulube eri abantu nga Muzeeyi Magala. Lwaki? Nti okumanya n'okutegeera tekiri ku bitabo. Kyova olaba nti buli abantu abasinga okuba n'ebitabo wano mu Uganda. Waliwo omusajja gwe nalaba oba yali professor ng'agamba no you can't ng'agamba Matiya Kasaija minister. No you can't talk biki. I'm a professor nyina biki. Matiya Kasaija n'akola ati ne batwala professor. Kitegeeza kulaga nti knowledge is knowledge and power is power. Nti Katonda wakuwa amaanyi kugamba oli ne waba mugezi tebijja kukola ki tebijja kukola kugamba obuyinza bwa njawulo amaanyi ga njawulo n'amagezi ga njawulo. Knowledge is not power. I'm someone who values knowledge and I strongly value knowledge but knowledge is not power. Lwaki ba professor sibe basinga obugagga era sibe basinga n'okuba ba politician abalungi era tebasobola making up good of those two things. Lwaki because magezi ndi Matiya Kasaija ne waba kwegamba gujja kwagala okumuyisaamu amaaso nti olw'okuba olina ebitabo oli professor okoze biki bwasoma yalina amaanyi agalina kati kyekyo ne mu family zaffe si ye minister wa finance exactly we yagambye alina ekintu kyakyakogere recent akola bungi colleagues money is coming. Ugandans have money. So kikyendi mugezaako okulaga nti abantu nga Kasiri okuvaayo abantu nga Joshua Baraka okuvaayo abantu nga nze okuvaayo abantu nga Vidole okuvaayo tulina ekintu kyetulaga new generation ekyalema generation eri kikyendi mugezaako okulaga abantu abamu balowooza kyakola kyangu bakigezeeko onfuna bakigezeeko bajja batulako wano bakigezeeko bajja ne batulako wano ne batuula. So naga let me host you kalungi tutandike ne mutandika nolabanga batandise okwokya. I don't know why. Yes things are happening. So eno new generation yene empya eno eriko ate genda situka mwaka gujja nti tugenda kuba n'abagagga abapya nga basiba mu kuzanya game nga we walaba video set video yakola okitegeera nti bagenda kusiba mu kuzanya game gamba nga bali abagagga bafa bakola ya Kampala okuva ku macha paka nyine ekintu kye nategeera nti okukola n'okufuna ssente bintu tebikwatagana. Ate manyi nti gambye generation zikyuka kati bali ba millennials yabata bani millennials abo boto yagenda okola nga okola tugenda kugamba yamanya omuntu akola anti kati kati kankulaga yamanya omuntu
olaba myaka gy'ensanvu egyo abaasoma baalinga bafuna mu gyekiraana nga bafuna ne bitandika okuyingira 2000 ne bijjamu abagezi abapya kati ate wano wetugendamu abasuubuzi abasuubuzi baani tobalaba nti hamu bamuzaala nga 10 February era bamuzaala mu Age of Aquarius tukia tuli mu Age of Aquarius era kwegamba abantu nga hamu abantu nga Shiraga Shumba abantu nga nze abantu nga Bobi Wine obeeyimbamu tomalaako kwegamba guno tuli mu age yaffe okubanga tusituka you get era olaba nti buli muntu agezezaako okola opinions ku Gashumba Shiraga Shumba oyo omuwala na buli muntu agezezaako okola opinions ku Bobi Wine like obalaba nga bakyali strong basigadde bayimiridde niyo omuntu omwerijjako ennyo ng'olaba tagwa aba kitomuleka Bannayuganda tebayiga nze omuntu muleke ese abantu tebageza ne babuukira sheeno bagenda kureskinga kariya zaabwe abasajja baleke nimukubuulira kibula nti nagambye nti naze kunoonya kuba Jonkezi ku guno omulundi saze kusomesa nti oba kugira naze kunoonya kuba Jonkezi lwaki njagala kati tulabe tutandika okukomparinga omanyi abantu baagala okweyimba n'okubuukira bye batamanyi kati omuntu ayinza oviirawo n'agamba onayogera biki okitegeera ninga kyakyogedde best ku mutwe gwe nandowooza you get and of which kwegamba nze sifaayo oba nebyolowooza tebinkwatako lwaki nti bigenda nasigala mu mutwe gwe sigenda bitegeera nti ne onaabiteeka mu comment nyinza olwawo nogiraba oba bahandola bange bajja kukola ki bajja kugiddamu oba bagire you know wena bahandola esi nafunye ttiimu kabiri iti tobalaba abavubuka balaba ne ttiimu endala kikyengezako tegeeza abantu bonna abagenda okuddamu okujja gyendi bagenda kuba tebanfuna directly lwaki nti ttiimu nnene ebirooto binene trainings etulimu nnyingi kati kuba kati nina classes nnyo ez'enjawulo nina class y'aba millennials abakulu nina class y'aba Gen Z gye nataddewo nina mina chapter nina ne master class so classes zino lwaki like zazze otunuulira nti ba millennials information gwe beetaaga mulala ate kwegamba nyina n'abantu nga bo eyimu yaabwe yakola ssente you know ate nyina kwegamba neno generation ento eteesobola terina ssente terina bumalirivu terina ki you know kati nga nyina ogibuildingamu because manyi ekijja mu maaso because ekijja mu maaso kyonna esi kwegamba gwe kimiitinga nga tali solid esi abantu bagenda ggwa nze ndi mukubulira because I'm a professional numerologist byenjogerako mbimanya ate mbikozeeko research siri mu kubuukira bubuukizi kintu so era ng'ensonga lwaki amaanyi kati kwegamba nasitudde abantu basobola okugendawo ku YouTube yange ne balaba nti lwaki amaanyi ganeeno nasitudde it is simply because saawa zino eno kwegamba seetaaga kwetuulako lwaki abantu nga bakasirye abantu nga kale kwegamba be bantu boolabako n'olaba opinioni nga zeezo zirina kye zikyusa ate nga batusomesa kwegamba n'ekintu ekirala ekyannuma esi muzeeyi magala tokaaba nenda esi mulimu ebintu esi mulimu ebintu kale bikunakuwaza esi mulimu ebintu ebikunakuwaza kati muzeeyi magala yakola atya muzeeyi magala nga awadde bantu masannyalaze muzeeyi magala yakola ekivu muzeeyi magala yawa abantu amasannyalaze ne mu bonna teri yamugamba nti muzeeyi omanyi wano wootuuse katukufunire waakiri omwana kubanga abaana bangi tebalina mirimu bannamawulire ate nga muzeeyi magala ali mu position yeyeesobola singa afuna omuntu nga mukozi n'amuzimbira social media ze n'abanga amuwa akakadde waakiri buli mwezi omanyi kyaba akyuseeko ye nga ye omuntu ne tebaabimugamba okiraba nti esi abantu bajja kwagalako kwegamba ky'oyina nate tebajja kukkiriza kwagala ate kwegamba obayiteko nti bajja muwayo $50,000 amala omuwayo $50,000 vidiyo yekole lese $5,000,000 oba $10,000 kwegamba ate bamale bamulekaawo yakubuuza 10 wazirabyeko esi abasajja bazikola olaba afuna $5,000,000 esi abasajja bazikola nze ndi mukubuulira era teboogera kati nze nkubuulira esi olajja kujja kugambe kyana yange ekola akakadde kati oba ekola kamu kitundu naye ng'akulimba okitegeera nga just kyakukuumira awo lwaki era kyekyo Anne Kansiime kyeyayogedde nti jjukira wano e Uganda social media ezinga tezimonetizinga kati abantu kye bakola era kiweyadde oba alabe
interview Anne Kansime ne gundi ne Alan Cruz agenda n'akyusa na registeringa channel katugezenga mu UK n'amalo gi registeringa najja n'abagamba nti no bagihakinze oba bagibye kati ndi kweno nasigala nga zipostinga kezi bili okalaba akantu esi kandi omuntu abatakulambululidde buli kimu antaga information to I mean with information so kati abana Uganda bagala nze kati abana Uganda bagenda mpola people I mean with information ate omanyi kasi atero kyogera Uganda eno nene fene tukola ki obensi eno ki nene what the problem nti abantu balemye okwezuula kati ngo tubagamba bajje mu class ngezo betegeere amanyi gange galiwa because kati nsobola okubeera nga for real I want to be njagala ku hostinga nenga sobola kukola ki hosting kati twakoja nze baga lingi yensinkanye ba spiritual teachers ngamu kati nange nga bachaza kati nange kantandika okukola ki okukigira atenga ekyo okikola perfectly well you get but now the problem with people nti abantu bali myo kati oli wabe agamba yes and kati oli na akikola no yati kati ogere kwanga ali stuck and buli wakola ekintu ekitali kikyo kino kyo from my own experience tyolo kuba gundi akikola trust me ogenda kutuuka wantwe nga jukira oba atandika butandisi kati for example ndabye kalungi nga ine ekintu kyatandise olunsi tukola fenna just I'm giving an example kati kalungi mukutandika kukola fenna ye waba abikola wano nga abyogera ndaba bikola ki byanguwa bitegerekeka nga nange nkola kinga nanka nkole ekintu nga kyani ekyakalungi kati olwo kalungi jukira ye aba yakola ebintu bye nabiteeka nagawe natuka wano nja kukola wenti atwala obudde bwe nasoma atwala obudde namanya ekiddako ebimu jukira tukize tugawe waliwo ebintu byetutagamba bantu exactly ekitegedde natojja bimugamba kati otukesanga oli stuck toyina kiddako but start something wina direction nekiraba abantu kye balowooza bwe batulaba wano nga tutambula mpola oba nga tukola mpola balowooza tetulina pulaani esi teri muntu miliyoni 10 gwe zigenda tomera nga zimutomedde by accident olina otula no planning noba ne vision ate ne direction era mweno Gen masterclass gye naguddewo empya nagikoze nga yabwereere nga ngenda kukwata skills zennyina zempiseemu nze haso zempiseemu nze nga nze ate nziwa abantu myezi 3 lwaki nze nayiga ndi mu life mulimu shortcuts shortcut yetya shortcut yeno ndi nkoze ne esi nze sina experience mu mawulire nebbanga lyenkoze ne esi atantrainize kingi okusinga kye nandifunye mu ssomero mu kaseera akatono eyo teba shortcut kati nange kye nataddewo mweno Gen Z masterclass empya gye ndi mukola ngenda making sure nti mu myezi egi abaana abali below 25 years ngenda bawa skills ezigenda okubasobozesa okuba nga wakiri basobola okukola wakiri ne ba miliyoni emu omwezi ku ssimu nga passive income ng'aguze buguzi data n'abeera ku ssimu ye n'anyiga bunyizi because babikola ki babikola naye n'ababikola waneeno bali selfish kati abantu abamu bali selfish ate abantu abalala ekibalimi okutegeera kwezuula nti the problem manyi kati tuba twogera ku Ugandan staff n'ebirala anyway omwaka guno nga guggwako abantu ndibawa my story abantu ndibabuulira kugamba waliwo ebintu byolaba nze nkugambye waliwo ekintu kyokola nogaa kasi obeera ne kalungi nolabye ddala kalungi ne kalungi waba akola kino nange nkisobola katubikole muganda wange nekikutuga lwaki kikutuga wakikopa bukopi you get stuck tolina direction exactly kati so byebyo ebintu nze nange abamu ku bamenta bange my mentors zomayo ebintu ebimu bigaana nakasirye wange oyo nkenera kasirye nkoze ntya nampabulamu akoze eki asobodde okumpabula but ebintu ebimu tubigamba abantu just kwetegera kyebala nkugambye osobola okutambula emyaka 35 nga you're a lost sheep okola kino otagalya mu kino otagalya mu kiri yes
ate ndoza n'okukola ebintu ebingi nakyo si kirungi. Kati olaba ekintu kye waŋŋamba nga esi manyi kati tubaako n'ebintu bye twogere no behind the camera abantu bye batalaba. Esi buli we twakolanga interview you always made sure that at least oŋŋamba ekintu ekigenda okummakinga at least better in the next interview. Naye okimanyi nti kyannema okutegeera not until we twatekingamu ka break. Lwaki buli waŋŋambanga ddayo ku drawing board oddemu weetegereze ki abantu kye basinga okwagala kwegamba kyannyambako nange okola ki ate abantu we bakulabanga otandise ova ku mulamu obanga kwegamba tokyafuna good let's say viewership obanga tokyalina masannyalaze ago nga ng'otandise nago ate bakusuula busuzi ne banoonyani ne banoonya mulala. Naye ese ekintu kye waŋŋambanga like nze nkubuulira bino ebintu ebisinga bye tukoze my team appreciate you so much. Lwaki ndi lwa nsonga esi kwegamba bino bikoledde abantu abalala but on my side nze experience yange eso nzimbye kinene nnyo. Sigwasomeseza numerology sigwakoze eki nejjukira numerology ono n'astrology kwegamba bigenda kuyamba abantu n'ebina ebintu ebya company ng'ebirala era ne woba kwegamba omuntu toyogedde na Kasirye directly osobola ogenda ku page ye n'oyiga. Lwaki ndi Kasirye abantu kye bali mu kumumistakeningako nti tali mu kusomesa music industry yokka nti ali mu kusomesa ba creative fenna you get it kati nze mbadde sikimanyi nti Kasirye akomentaringa directly naye nanga mentaringa silently nze Kasirye tuli batuti Kasirye mukwano gwange ekyano nagitandika agiraba bulungi nnyo ne tukola ne tubeera nga tumukyaza nze amanyi njagala nnyo okubeera n'abantu abagezi bayinawe nze mbanye n'abantu abagezi nze have few friends naye nga bamulamwa few very few by the way few nze ever I'm always indoors ekyo naawe okimanyi naye nze abantu abanneetoola balina kuba nga bali bagezi quality because kati n'ekintu ekirala kye ndi mugezaako kusomesa abantu nti eno age gye tulimu ya information mukuba ndi age gye tulimu ya information kugamba ebintu biri mu kudduka ku speed ate kati gwe oba ng'oli mu kifo kimu kugamba batambula bali mu kutambula nnyo ate esinze nkubulira mu myaka eno okuva kati tunaddamu okulonda nga tuliwa anti kati yenna gye tubala kati gugenda tutegeeza kati tugambe emyaka ena oba kale we tunatuukira okulonda kuyinza okuba mu 23 naye kati wenatuukira nga mu 2029 sente zigenda banzibu nnyo za kukola. Manyi lwaki lwa nsonga abali mu kuzikola kati bali mu kuzikola nnyo oba kwegamba bali mu kuteekawo gundi infrastructure because right now tuli mu digital world oba kwegamba tuli mu kutapinga into kye bayita web3 eno ey'okubanga kwegamba omuntu you own all your information and you own all your digital real estate. Kati nga olaba nti eso ina abantu mutwalo is it 16k kuno kugundi ku YouTube ne kati ono web3 actually chama nyingi du mwaka sanvu ne kati web3 kyeri mu kola ndi kati eso osobola okukwata bana abantu bo kugamba ate nosoka nojja YouTube okubanga kugamba eringa ekusasulako lwaki nti bana abantu value joba creating the over time bro sound otagenda kuyingira muno so nti wotunulira value jo creating the abantu over time tebali ku YouTube nti olwokuba YouTube wabula ate gwaba wensonga lwaki bakola ki bajja ku YouTube so kati bano ba creators abapya oba bano ba creators abaliwo beta go kitegeera nti ne YouTube nayo egenda tukanga tekyalina relevance ate naddala next year abantu bagenda kiraba nti kwegamba YouTube yambye bakasuku ba Alan Cruz n'abalala lwaki nti bo bategeera ng'ekyayo kya ne kati tekyali selling cake lwaki nti ate kati gwe omuntu atandika ate oyagala okufokasingira otunule ku YouTube ogenda kukola ki ogenda kwokya you get nti olina ogitunuulira fine noyina n'okubaako n'ebintu ebirala kigenda okujja mu maaso ogiyisa otya eri web3 nti web3 totandika ne web1 web1 ye phase ya internet eyasooka okubanga ogenda n'osoma naye nga tosobola kuteekayo yadde ekintu ng'osoma busomi tugenda ku web2 netugenda ku web2 ng'olina ky'oteekayo naye web2 kye baakola nti zino companies ennene zi Facebook zaani za owninga monopoly mangu kati mu kubanga za owninga monopoly oba zaagira ne zigira gundi eyo mangu ne zibanga ate
zikwata information kati olaba esi buli wokwata essimu n'onyigawo oti n'ogamba nti nkoze kinene basi towalinga lwaki nti baba bali mu kupima obutale engeri gye bugenda okukolamu betaaga okumanya esi byasinga obbeeramu kyobulaba nti Google etunda information waffe byaddala nti esi byasinga okwagala weebuze lwaki osobola n'okulowooza obulowooza ku kintu noddamu n'okiraba mu kalango nga wabadde ku gundi lese ku website lwaki nti information waffe ono bamutunda nti gwe statistics z'olina ogenda mu analytics ku YouTube yo information yoyo kugamba bamukuwa naawe n'omufunako nate be basinga omukozesa ate nina bamutunda kati gwebuze WhatsApp ekola etya ssente kuba yo WhatsApp terina bulango terina ki just platform eryawo nti bakwata mboozi zaffe zennyini mwe bajja ne bagamba nti kati abannayuganda kati tutagabba kolera kino tutagabba planningira kino kyova olaba nera nali nze nganza omuntu ayi personally kuba nnakola gundi ku Elon Musk mweno kampani eya Starlink ne mbagamba nti teyeetaaga kujja mu Uganda lwaki ndi Starlink eyo wotunuulira infrastructure Elon Musk gwe yeezimbidde around ye nga ye ayina AI gye bayita Grok Grok AI Elon Musk gy'ayina eyaguze Twitter simanyi na kumanya osobola onyumya naye emboozi waneeno kugamba ne ngobadde stress neegenda lwansonga etegeranga muntu kyogamba esinga ChatGPT kati ChatGPT weeri ChatGPT si AI kati ChatGPT wanga nze ndaba ngenda nga hi bestie ngamba hi AC how has been your day nga yembuuza nezigamba enjo number kisoko ogambe ba viewers 1808 exactly tubaleke kitegeza 12 ngamba 8 ngamba hi na hi AC obadde otyo ne mugamba olunaku lunanga olubadde ngenda kuvaako nga nteredde okiraba so kati mbuulira genda ddi osasule kansala oba osasule therapist ng'essimu esobola okikola ki okikumalira kyovulaba nti ba content creator bonna ba life coach ngamba ba life coach ogendayo ddi kati obulaba nti ate difference eriwo kati fe aba numerology ne astrology nti ChatGPT neweekuwa tasobola kusoma mbeera eri mu Uganda okitegeera temanyi bannayuganda beeyisa batya mpulira kyovulaba nti nze high skill gundi high value skill eno gye neezimbako oba nze nga nze gye neeteekako nti egenda kunkolera ebintu bingi esi okubanga manyi just numerology ne astrology lwaki nti ate AI erina ebintu bingi byekola ki byebulamu kati ba content creator tuwedde kati nze kankubuulire nsobola okukubawo n'ekifaananyi naye nkola walabye waliwo Magje genda olabe Magje video z'ateekayo kati bakoze firimu ya Yesu ng'akutte iPhone okitegeera nga kugamba takyagaba na migaati ng'agaba zi pizza kikye nimugezaako kulaga nti omuntu wandyetagidde scriptor akuscriptingire omuntu wandyetagidde editor omuntu wandyetagidde akolere biki ati tukyabonaabona ndi kati gwekoma akafaananyi singa esi ate yeetraininga nabanga kwegamba abantu abamwetoolodde kuba ffenna kyetwetaaga kati kwe kubanga kwegamba tukendeza expenditure mu bye tugira ate nga tufuna nnyo kati kitegeeza gwe naye onaatuuka n'obanga kati osobola okubanga kompyuta yo ne gundi osobola okubanga okozesa AI systems zineeno kijja kuba kitegeeza teweetaaga bakozi yadde lwaki lwansonga bano abakozi abaliwo bakoowa naye waliyo abakozi abatakoowa nga yogenda kumuprogramminga omuprompting nalabye waiter mu hoteri kati zineze ebbeeyi z'abantu bakyaleeta ba waiters ne ba waitresses baleeta buli obuntu butambula karobot kabaka w'emmere ne kakuleetera ku room ne kakonkona n'okagwera n'ojjamu emmere yo ne kadda byannaye kati kwegamba esaawo wetukola ki wetudda kati abantu we bajja waneeno kwegamba ne mbagamba nti omwaka ogujja mugenda kukola ki sibagamba kino nti olw'okuba ndi mu kubadduulira nti olw'okuba ndi mu kubakolera kya nti ndi mu kubagamba nti ku YouTube channel ya Esi kuliko message ebadde ejja ne message eyo mbadde temugifollowinga temuddeyo mukole ki mugirabe mulabe emboozi gyekola ki gyeziri gyeva nti eno season 3 ebintu bye tuleese nti byanjawulo nti era mulaba nti transformation ya YouTube channel ya Esi yokka abantu beereeta oba abantu begenda okuddamu okuleeta banjawulo because
kati nze ku tiimu yange ndi mukubuulira nti ng'oggyeko kuba nti ndi mu kwekeepinga abantu ne skills mu numerology na astrology ate nze nga nze nkoze marketing nze nga nze nkoze legal study nze nga nze kwegamba ndi equipped ne information mungi nti wekuba kuseeringa kola sales wekuba kola ki esi bino bye bintu binasookeramu kimanyi nze nali kitunzi nga sinabatandika yadde okukola ekintu nze nasooka yiga nti osobola ogula kana akatabo n'okatunda emitwalo 2 naye nga wakaguze 10,000 naye ng'okikoze otya kati omuntu ayinza okukalaba eno n'agira nti katabo nokimanyi esi nga nakakubyeko ebifaananyi ebyange nga just nkoze gundi eyange osobola okuterako design gwe zoyagala nenkusaba ekyebiri nolabira ddala nga tolina woofiira katwala nenkatwala kati nze nasooka mu kutunda oba mu sales era biri ebifaananyi biri bye walabyeko ku status biri nti nasooka neneatachingako cause selling okuba nti osobola okwogera n'omuntu n'omuguza ekintu babilionaires bonna eskiru gye basooka okukola ki okuba nayo the art of selling something to people exactly kati nze ngenda kuwa ne example naye okuba guno omulembe gubigonzezzaamu olaba Bill Gates oyo ekyamufuula omugagga Bill Gates yagenda n'akwata omwana developer n'amuwa ssente z'ayagala emitwalo egya $, ne mu G9 ese omanye emitwalo 5 egya $, mu G9 kugamba oli omwana ekintu kye yamuwa kyonna n'akwata n'amuzimbira software ya Microsoft n'amukwasa Bill Gates yamutunda akakadde ka $. Olaba amagoba ago wegatyo kati ngenda kuwa ne example endala olaba Mark Zuckerberg wa Facebook yali mwavu naye nga just alina idea nga nze wenyina idea kati ba roommate be yali asula nabo mu hostel ne bamuwola emitwalo 3 egya $, naye roommate w'omu share value gye yafuna yatuuka ne raising mpaka ku billion 10 kyokka batandika n'emitwalo emeka 3 billion 10 baneza batugire mu katono netalu nyinamu kagoni kwegamba y'omu ku bantu abandi badde bakuba abantu nga Kasirye Gwanga kye yali akola though the late Kasirye Gwanga naye nga ye yalina situation ezeze yayitamu okumusiba na biki katato gy'omumanyiire nga he contributed a lot ate kitali ku General Katumba Wamala ye wanjawulo yalina ekisa nze nkubuulira oli mutuukako esi like simanyi ye muntu atakola ki ye muntu kwegamba atajja kutenguwa lwaki nti kyovulaba nti I think he's one of the most beloved generals right now General Katumba Wamala and you see kwegamba tateeka nnyo tayogerayogera nnyo takola biki so namuyigako naye bingi naye kye namulabako maybe nti ekisa kingi nnyo ese abantu bakumanyira oba n'ekisa kingi era n'abantu ekisa kyali kinzise era kati nange natulako wansi awo nenkiraba nendaba abantu abalina we bali baba balina ekisa naye nze kati ebintu lessons enjize in a hard way ekisa kikolere wala nti beere n'omuntu osokumala nti naye n'otamuteeka wano omuntu abantu bamanyira ate yamu ekyo ekisa mwofiirwa oba kitegeera so bintu bingi byoyiga so last year nali ne Mugisha Muntu General Mugisha Muntu naye nze nali natuuka nga nakyawa gavumenti eno kati ojagala sinti njagala naye kati nsobola okubeera considerate nemanya nayo kyeyitamu General Mugisha Muntu yaŋŋamba ekintu ekyankyusa esi mpulira bagenda kuyomba esi nkubuulira mazima nze yagamba kintu ki wali omanyi ki nze nali mmanyi bino ebintu bye bakola ebimu babikola lwa kwagala kwabwe babikola kutunyigiriza ffe ng'Abannayuganda naye yaŋŋamba mu 1985 gavumenti zino ezaali zibasupportinga Abamerika baani bonna walayi babaforcing okuba nga baleeta democracy wano mu Uganda kugamba democracy terina kyekola okujjako creating division nti kugamba abazungu bagenda ne batusigamu kino ekifaananyi nti bagenze batulese twefuge ne batuwa democracy okitegeera era baabakaka nnyo
nti Mugisha Muntu ku lwansonga yali maje ebiseera ebyo era he was so pivotal wadde kitaawe yali mu UPC but his vision yali ne young generation eyaba Museveni waba yekera abaliko saawa eyo and kwegamba ekintu ekyo we yakiŋŋamba netandika okubanga nkyusa engeri gyenkola ki gyendabamu ebintu nti kwegamba ffe tubeera eno ne tulowooza nti gavumenti ne tugiteeka ku nninga ejjukira waliyo ne bali abaagala okubba ebyobugagga ebiri wano mu Uganda nga baagala batucreatingemu just ka instability katono weekati bakalabe weekati era kyova olaba nti bafandinga nnyo ebintu bingi ebiyinza otudestabilizinga ng'eggwanga kati abantu bayinza okulowooza maybe nalidde oba bino mbyogera ku lwa gavumenti nedda lwaki bino mbyogera is that tukyawa abantu bangi naye nga tetumanyi lwaki era nagambye nti otunulira the big three maybe abantu bendiso kale nabo ndi emotionally attached ku bo lwansonga bazimbye ekintu kye bazimbye kwegamba kituyigiddeko nnyo naye okimanyi nze Bobi Wine mwagadde enkuze omanyi lwaki Bobi Wine mwagadde enkuze ansooka nsose kuyita ku byeyitamu nentegera nti kana akasajja kati Bebe Cool alina ekintu ekirungi kye yakolera maama wange bakikola ne Crane Bank in one of the charities that they made bamujjanjaba amaaso mami wange yali mulwadde wa sukaali naye Bebe Cool bamujjanjaba amaaso era Bebe Cool nayogera ne mami n'amugamba mami n'amusaba nti mutabani wange ndimukuweereza wali baakuze but unfortunately in 2017 mami wange n'akola ki n'afa and like sort of afterwards my big sis baliko mu bbaala olumu ne bbaawe Mayimuko ne basinga because Mayimuko is more of like somehow bemanyi ne Bebe Cool sitange n'abeeri nga she's hyped tujjukira omubeera mu bbaala eri mutoba ne hype eyo najja n'amukuba akama n'amubuuza okimanyi nti mami yafa nesuubira nti Bebe Cool yakitegera oba yarelating but what am I showing you nti nze kye nakula mmanyi oba kye nakula ndaba nti mami wange yali ayagala nnyo Bebe Cool kati ate olw'okuba waaliwo rivals ezo Bebe Cool Bobi Wine Bebe Cool Bobi Wine nze ne kindeetera okukyawa Bobi Wine naye nga n'okutegeera sitegeera nga bagamba alina agaviiri naye natuuka mu myaka 17 awo ngenda ne Bebe Cool naye alina enviiri Bobi Wine alina enviiri Bebe Cool akola ki alina agaviiri paka nakati naye kati wempise mu hasa eno ate mwana Bobi Wine alina engeri kwegamba gyafuuseemu idol oba nga wonaagamba kwegamba omuntu ali inevitable buli muvubuka gwe yeetaaga okulabirako mu bulamu so kityenkulaga nti omuntu asobola obbeera eyo n'akukyawa ninga tatulangakaawo okufuna kadde kwogerako na kumanya birungi bimulimu kituufu era wotunira nti ne radio yasooka fa abantu tebalyoka bamu appreciatinga bagamba singa ebiseera nze radio yaliwo naliwo mu biseera bye kale naliwo bayinza okukitwala obi naye nga namusembererako ebintu ebyo nga ate kuganga namu disrespecting nga akyali mulamu senga nze soogera sitegedde ndaba abantu bangi nga luli bamu disrespecting nga ne bamuvuma ne bakola kale yes yalina ensonga ze nga ye omuntu nini ndaba kati nga boogera abantu tuli perfect kati nga newe nabadde twogera ku Chameleone wali nti abantu bayagala nnyo karakita ya Chameleone ne baleetera Chameleone okwerabira ate ne Chameleone naye yakola ensobi n'ayagala nnyo Abannayuganda kwegamba kale omukwano gwe yalaga Abannayuganda nti yagufuna ne muzina ensi ezitwetoolodde era Chameleone y'empologoma ya East Africa eyaddala nkubuulira mazima omwaka ogujja yagenda labayo omwaka ogujja Chameleone yagenda okuwa bendera egenda otugatta ffe nga East Africa because teri artist kabe bano ba Diamond kabe baani asobola tuuka mu influence ya Chameleone oba nakoota ye lwaki nti he has inspired not only one generation yene ya Uganda but he revived the music industry in East Africa in his way kugamba na creating some sort of modernity so chiche ndi mugezaako kulaga nti kugamba waliwo ebintu bingi ebituukawo waliwo ebintu bingi ebihappeninga naye amazima ekituufu gekweka nnyo sometimes netukyawa abantu sometimes netwagala ate abantu abakyamu kati nze wano wenatuuka sobola kyawa Bebe Cool sobola kyawa Bobi Wine bonna mbaagala because you understand creating the role mu bulamu bwange simply because balina ebintu bye bakoze nga kwegamba sitaddeemu kintu kyonna
okubanga mbafunamu you get yeah. sigenda nko musho ya Bebe Cool sigenda nko musho ya Chameleone nibimba yigiddeko bingi you know so kati nga esiwe bitu bitambula era ne wotunulira mu politics okujjako waliwo incident emu kwegamba waliwo omuntu omwe yanyiiza and ekinuma is a minister like olabye status eri gyenkulaze nti ne bano abantu status zaabwe nziraba naye nali nabeekutulako bano simanya ba top government officials bani nali nabeekutulako simply because kwegamba bali so greedy and olaba minisita wa Kampala oyo Kabuye Kyofa Togabye katulinde tulabe nze namukwasa Katonda yakuba yakunyaga sijja mwogerako kintu kibi sijja mwogerako kintu kibi wagenda kola ki naye minisita Kabuye Kyofa Togabye Katonda ali kusasula ate ojja kujja weetonde era ojja omanyi bye wakola omanyi contribution gamba ekuteekebwako kubanga otuuka newotuuka but what am I saying esi nti siri mu kumwogerako kumugera nti oba okuba noonya likes naye walabye status ye already nakulaze nti ne byakola buli lunaku nze mbifunako copy nti his contact is in my phone you know so bino ebintu ebimu tubadde tubisiriikiridde nga tulina bye tuzimba lwaki tinange nti byenkola njagala ntuuke ntuule ku mmeeza nga si nti nzizeeko lwa mmase ya muntu kyobalaba nti omuntu yenna agenda okulinnyira ba creatives nze mpise mu pain eyo you know and I know what it takes to build up something to be as good as nga Kasirye wakikola nga Joshua Baraka wakikola nga Vidola wakikola nga even these other young talents we bakola ki we bakikola nate minister kyokka ate n'ayambala sapuli niyirimbika mu Bukatuliki you know tusiibule naye tubaagala nnyo so subscribe on our channels. We love you so much. A lot is coming. Season 3. Kamisa Karungi, Arafat, King Shua. Mbadde na bingi. Tubadde na butono. Wale yagatwa ebirala. Tubadde na bingi obudde butono. Wale yagatwa ko twongerayo. Aba bantu bongera oteekamu amaanyi simply because ekiri mu kujja mu season eno. Like kirala. Kati njagala ove mubiri. Right now tetugenda kujja kusomesa kukyusa mindset. Tetugenda kujja kukola ki. Wabula tugenda kulagira ddala kiki weetaaga okukola okukyusa obulamu z'abantu kibeera n'abateredde ku YouTube channel yange mu myezi 3 bagenda kuba basobola okukola ssente naye bajja bagende ku website yange kalungiarafat.com osobola ogenda mu Google n'oteekamu Kalungi Arafat website n'olaba portfolio n'olaba kikendi n'olaba biki byenzimba era n'olaba biki byenakakola ki byenakazimba interviews ezimu enkadde muyinza okuba musobola okufuna hard time okuziraba naye era okusinziira nti ziri ku eno channel nera nazembedingako ku website ngera zikola ki zikomyawo ku channel omuntu ne woba ogenze ku website osobola osangayo ezange specifically lwaki nti esa akola n'abantu bangi naye nera ze twakola naye osobola ogendayo ku website n'oziraba era n'otegeera na biki bye tubadde twogera nange ngenda kola website nagenda kola website eza abantu bakuwe ku ssente nze nkubulira nze sawa zo zaatuuka mu position ekuwaayo nga kamotoka netugenda tuuka wala nze eza akamotoka because bino ebintu byonna tukozesaamu bikozese kati ezi nze nina newoona akafuna tebajja kuziikanako nalisi kajja kubaako n'engeri gye kakava wa Kalungi exactly as a sign of appreciation mwagala kumpaayo ku ssente exactly ne bano abantu okoze kyamaanyi bayimirizaawo bampe ku ssente bantu bangaabo munkubyeko mumpe ku ssente si mububi okitegedde naye nga tubagala nnyo thank you so much okubanga abasubscribinga kweno channel ne Kalungi Arafat alina channel Kalungi Arafat kyekyo oba wali other ne bateeka mbutezi mu YouTube kwegamba interviews eziri ku channel yo zijja neziri nezijja so kati awo tutuusa omanya nti omuntu batandise nola ne ku Google ogenda noteekako Kalungi ale ku Google kyangu website ejja okitegeera wakati abantu lwakimanyi nti nali mbaddeko ne muligo office okitegeera ne profile era nazo wali tebakimanyi balowooza nti tutandikidde wano twavaawo naye nga tubaagala nnyo please subscribe to this channel liking commenting sharing we'll meet next time bye bye